abakulaga eggulire mu mawulire gaffe ng'ab'ebyokwerinda bazinzeeko eddwaliro lya Dr. Ismail Kalule kibuga Kampala ne bamukwata n'oluvannyuma ne bazingako amaka ge agasangibwa ekiwaatule mu ggombolola y'e Nakawa ne bagafuuza okkakkana nga basanzeeyo amasasi 5. Nze kyennyini kyempakanya ky'omuntu asobola okutereka amasasi 6 mu meter box wali nga tekulina kofolo. Munda yonna bakabeddeyo tebasanzeeyo nnyo by'amaanyi biwayawaya bwe bityo biriyo naye kale okusinga kye beesibyeko kyekyo ekyamasasi. Kati oluvannyuma lwa ssabbiiti 3 nnamba ng'ono atemeza amabega wa Mutayimbwa ku misango gy'obutujju. Ono yayimbuddwa olunaku lw'eggulo ku kakalu ka poliisi era ku misango gye gimu egy'obutujju. Ono gwe tusanze mu maka g'abakadde be agasangibwa mu Balintuma zooni ekiwaatule mu ggombolola y'e Nakawa ategeezezza nti ensonga ezaamukwasa tezaali za butujju newankubadde nga bamujwetekako emisango gy'obutujju era yagamba nti byekuusa ku Nkaayana za ttaka. Newankubadde nti ebondi gye bampadde eriko terrorism ekifaananyi ekyange from my side ne security kye yafunye nti Nkaayana na nnyombo za ttaka. Dr. Ismail Kalule alina omugaga gw'alumiriza okwekobaana ne muganda we Butujju okukozesa ab'ebyokwerinda okumukwatanga ne bamujwetekako emisango gy'obutujju olw'ensonga endala. Mera Godfrey Bwogi ng'ali wamu ne muganda we Isaac Kawalya Bwogi bafuna access ku ttaka lino ekizimbe nga bwe mukirengera emmanju wafaawo. Bwe bafuna access twali tubalemesezza okulingira ku ttaka lino naye bayambibwako nnyo DPC Kira Road ne Osiside Kira Road abali aweya nti ensonga ezinkwasa si butujju. Kalule ategeezezza nti newankubadde ettaka lya banganda bonna libaddeko kaviyeeti kyokka Godfrey Kimera Bwogi nga yeekobanye ne muganda waabwe baagenda mu maaso ne bajjako kaviyeeti eno mu bumenyi bw'amateeka ne balikolerako ekyapa eky'enjawulo nga kati ayagala na kumenyawo maka g'abakadde be. Olwekyo nti nga famire tulaba nti mbutuufu olw'amataka gaffe nga kitaffe yali landlord tunyigiriziddwa nnyo. Ono agamba nti bagezezaako okuddukira mu mbuga z'amateeka ebbanga lyonna kyokka nga kkooti ebadde bakandaaliriza okukola ku musango gwabwe ng'enfunda nnyingi azaakwatibwa n'ekigendererwa eky'okulemesa omusango gwabwe okugenda mu maaso. Kugenda mu kkooti ekyo abamu bakirabira ddala nti ze pure terrorism. N'olwekyo nti oli okulwanirira right yo okulwanirira property yo olw'okuba oli wiiki olw'okuba oli munaku olw'okuba oli mwavu oba condemned as a terrorist. Ono wabula yeewuunya engeri ebitongole ebikuuma ddembe gye bikuttemu ensonga z'ettaka lyabwe newankubadde nga bazimanyiiko. Baalisoose kukola investigation before arrest naye arrest zibeerawo then they investigate. N'olwekyo nti arrest already yabaddewo naye ba investigations ne bakisanga nti famire birimu ebyamataka. Hajjati Fatuma Birabwa maama Dr. Ismail Kalule avumiridde ab'ebyokwerinda abagufudde omugano okukwatanga mutabani waabwe ne bamujwetekako emisango egy'obutujju gy'agambye nti tegiriiyo. Kiba bubi nnyo kubanga bamuvunaanira bwereere talina musango eriwo. Paul Bakabulindi BBS Terefayina Gambuuze. Mugazi obwongo olunaku olwaliro